Kooti etandise okuwulira okusaba okwatwalibwa mu kooti ensukkulumu okukola ennongoosereza mu mpaaba y'omusango ogwatwalibwayo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine eyavuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda ng'awakanya obuwanguzi bwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu kulonda kwa bonna okwaliwo nga 14 omwezi oguyise ogwa January. Okusaba okukola ennongoosereza mu mpaaba y'omusango guno abalamuzi abali mu kukuwulira bawerera ddala 9 nga bakulembeddwamu Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Owiny-Dollo. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine ng'ayita mu bannamateeka be abakulembeddwamu Medard Lubega Sseggona ategeezezza kkooti nti ennongoosereza mu mpaaba y'omusango yeetaagisa okusobozesa kkooti eno okukola okunoonyereza obulungi ku nsonga zonna ezoogerwako ezaavaako kalumanywera mu kulonda kuno okuwedde. Munnamateeka Medard Lubega Sseggona ku lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine mu kugezaako okumatiza abalamuzi ba kkooti ey'oku ntikko agambye nti omuntu wetasaba kukola nnongoosereza mu mpaaba y'omusango guno nti asaba kuleeta bujulizi bujja ku lwabwo wabula ekigendeera kwe kulaba nga ayongera ku ebyo ebitakwatagana n'amateeka ga byakulonda ebyakolebwa akakiiko ak'ebyokulonda Mwami Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa saako ne Ssaabawolereza wa gavumenti abaawaabirwa mu musango omukulu. Medard Lubega Sseggona agambye nti omuntu we gwawolereza Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine bwe yaggalirwa mu makaago okumala ennaku eziwera nti wajjawo ebintu ebirala bingi ebyali bikontana n'enteekateeka ey'ebyokulonda omwali okugulirira abalonzi nga kikolebwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga bino byayagala okugatta mu mpaaba y'omusango kooti esobole okubinoonyerezaako. Okusinziira ku munnamateeka Sseggona omuntu waabwe n'okumuggalira mu maka ge baamuggalirayo mu bukyamu ate nga n'amateeka gaali gamulaga nti singa abatamatidde n'ebyo ebiba bivudde mu kulonda alina okuteeka omusango mu kkooti nga wakanya ebivuddemu mu bbanga lya nnaku 15 nga bivudde mu kulonda bimaze okulangirirwa kyokka nga ate ennaku ezisinga obungi ku zino yazimala abakulu bamuggalidde mu maka ge. Wabula bannamateeka ba Mwami Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa abakulembeddwamu Ebert Byenkya mu kwanukula basabye kkooti egobe okusaba kwa Kyagulanyi okukola ennongoosereza mu mpaaba y'omusango gwe nga bagamba nti etteeka erifuga okulonda okw'obwa pulezidenti naddala ebyokujulira mu musango gukwata ku kulonda okwo terikkiriza nnongoosereza eziringa zino okukolebwa. Byenkya ategeezezza nti etteeka likkiriza kukola nteekateeka ey'okuteekayo okuwaaba mu kkooti wamu n'okuwa oyo gw'owaabidde mu bbanga lya nnaku 2 empaaba y'omusango gwo ate mpozi n'okuteeka mu kkooti okuwaaba kuno mu butongole mu nnaku ez'essatu nga n'olwekyo awo obeera obuuzeyo byennyini ebikwata ku nsonga ez'omusango ne lwe gunaawulirwa so si nnongoosereza ziringa zino. Ono akinogaanyizza nti mu tteeka erifuga ebyokuwaaba nga weemulugunya ku byavudde mu kulonda pulezidenti buli erituukibwako lirina engeri gye lirina okukwatibwamu nga n'olwekyo waliwo ennongoosereza ezitakkirizibwa nga kkooti ekyagenda mu maaso w'owulirira bino n'okuwulira okusaba kuno. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu bitundu by'e Bukedde ne Bugisu basisinkanye minisita ow'ensonga ez'ebweru wa Buganda era nga ye minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu era avunaanyizibwa ku kulambula kw'Omutanda Oweekitiibwa Joseph Kawuki okukubaganya ebirowoozo ku nsonga z'okuzza Buganda ku ntikko wamu n'okunyweza enkolagana n'obukulembeze obw'ennono. Mu nsisinkano eno abantu ba Ssaabasajja Kabaka abakuŋŋaanidde ku Mount Elgon Palace mu kibuga Mbale bakuteesa ku nsonga ez'enjawulo omuli okwekulaakulanya okutumbula obuwangwa n'ennono n'okwongera okumanyisa abantu ba Beene enjiri ey'okukola ennyo okweggya mu bwavu. Oweekitiibwa Joseph Kawuki mu kwogera kwategeezezza nti ensinkano ya leero yakukumaakuma abantu ba Kabaka bonna n'okubangula abakulembeze saako okuteekateeka abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe mu buweereza. Kimanyi bulungi munono ya Buganda Ssaabasajja Kabaka ye Ssaabataka akulembera abantu ba Buganda bonna mu bika byabwe eby'enjawulo era ng'abantu abalina emiziro basaasaanidde ensi yonna. Ssaabasajja yasiima n'alonda omukulembeze omuggya ow'essaza lino ery'Embaale ne Bukedde. Tuzze okutandika kusookera ddala okuzzaamu amaanyi
mu ssaza lino. Ekyokubiri okwongera okwogiwaza abakulembeze ba Ssaabasajja Kabaka mu kitundu kino obukulembeze. Ekyokusatu okuggumiza obukulembeze bwa Kabaka ate n'okuteekateeka abaami ba Kabaka mu kitundu kino okutuusibwa mu buweereza ng'amanyi bulungi ekyokukola ekinaayamba okubeera nti yonna abantu ba Buganda gye bali basigala nga batambulira ku mulamwa ogw'okuzza Buganda ku ntikko. Kulembera abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangaalira mu bitundu eby'Ebukedi ne Bugisu Oweekitiibwa Rashid Nsubuga agambye nti ensinkano ya leero kabonero akalaga nti Obwakabaka bwongedde ettaffaali ku nkulaakulana ey'abantu era ne yeeyama okuwagira buli nteekateeka y'abeene ey'enkulaakulana mu bantu be. Twesiimye ffenna nga Abaganda abali e Bugisu nti olunaku olwaleero tulina essanyu lingi nnyo kuba nti Ssaabasajja Kabaka mu nteekateeka ye tulaba nti mu mwaka guno okusookera ddala ffe e Bugisu bannaffe bazze okuva Mengo naddala minisita waffe omulungi ennyo Joseph Kawuki okulaba nti bazze batusomese busomo ogw'ennono n'obuwangwa. Abantu bange ab'e Bugisu basanyuwa kuba nti olunaku luno olwaleero bagenda kufuna omusomo obufaananga guno bwe gutyo obutabangawo bbanga lino lyonna. Era ntwala omukisa guno okwebaza Ssaabasajja Kabaka okuba nga abantu ab'e Bugisu abalowoozezaako ne tuba nga tusoma omusomo guno. Mu ssaza Mawokota disitulikiti ey'Empigi eyongedde amaanyi mu nteekateeka ey'okutumbula eddwaliro lya gavumenti ery'Empigi lituuke ku mutendero gwa hospital. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikirawo. Disitulikiti y'Empigi eyongedde amaanyi mu kaweefube ow'okutumbula eddwaliro lya gavumenti ery'Empigi okulaba nga lituuka ku mutendero gwa hospital. Mu nteekateeka ezo disitulikiti etandise okukola ku by'okugula ebyuma ebikozesebwa mu kulongoosa abalwadde mu theatre empya eyakazimbibwa ku ddwaliro eryo. Amyuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'Empigi Nanozi Margaret ategeeza CBS nti ebyokukuza eddwaliro ly'Empigi okutuuka ku mutendero gwa disitulikiti hospital bigenda kuyita mu mitendera. N'agattako nti balina essuubi nti ogunaatuukira omwezi gw'omusanvu omwaka guno theatre y'eddwaliro ly'Empigi bajja kuba batandise okugiteekamu ebyuma ng'ekigendererwa kwe kusobozesa abalwadde abasinga obungi okukolebwako Empigi nga tebabongeddeyo mu malwaliro g'e Kampala. Essira tulitadde nnyo okutumbula eddwaliro lyaffe erya Mpigi Health Center 4 okulabira ddala nti obuweereza bweyongera. Minisitule yatuwaayo ssente era nga essaawa zino tuli ku mutendero gw'okugula ebyuma ebigenda mu theatre empya eyazimbibwa. Tweyongera okulaba nti abantu abasinga tubakolerako Empigi nga tetubongedde mu malwaliro malala. Process ey'okukuza eddwaliro eryo okufuuka eddwaliro erya disitulikiti egenda maaso naye lwakuba egenderamu mu mitendera. Abantu bangi bazze bakuba ebituli mu mpeereza y'eddwaliro lya gavumenti ey'Empigi nga beemulugunya nti lubeerera teribeera na bikozesebwa so ng'ate lyankizo nnyo mu kujjanjaba abantu naddala abagwa ku bubenje ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka nga yemu ku nsonga eyavaako gavumenti okusalawo okuyiritimusa okutuuka ku ddaala erya ddwaliro eddene. Disitulikiti y'e Gomba balabudde abalunzi b'ebisolo mu kitundu ekyo ti ekitundu ekyo kyandiddamu okuteekebwako kalantiini singa abalunzi tebalekaayo nkola ey'okujja ebisolo mu disitulikiti ezirimu ekirwadde ekyakalusu. Omusawo omukulu ow'ebyobujjanjabi bw'ebisolo mu disitulikiti y'e Gomba Dr. Kaddu Nsubuga agambye nti azze alabula abalunzi n'abasuubuzi balekeraawo okujja ebisolo naddala ente okuva mu disitulikiti ezeetoolodde Gomba nga mu kiseera kino zirimu kalusu nti kyokka abantu bagaanye okweddako n'abalabula nti singa wanaazuulwa ente emu bw'eti ng'erina obubonero obwa kalusu ekitongole ky'ebyebisolo mu Gomba tekijja kulonzalonza kuteeka kalantiini ku bisolo by'e Gomba. Dr. Kaddu Nsubuga asinzidde ku kitebe kya disitulikiti y'e Gomba e Kanoni n'agamba nti buli mulunzi w'e Gomba alozezza ku bulumi bwa kalantiini nga n'olwekyo abatuuze wamu n'abasuubuzi b'ebisolo balina okulekerayo ddala ebikolwa eby'okujja ebisolo mu disitulikiti ezirimu kalusu. Disitulikiti ezeetoolodde Gomba zigambibwa okuba ku kalantiini nga zino ziwerako nga obulwadde bwa kalusu bwe bawaleeta obuzibu naye nga ate abamu bajjayo ebisolo ng'ente ne babireeta mu bitundu eby'enjawulo gamba ng'emaddu ne Kabulasoke. Dr. Kaddu Nsubuga agambye nti bagenda kutandika okugema ekirwadde kya kalusu era asabye abalunzi b'e Gomba bajjumbire okugema ebisolo byabwe bwe banaamala okubategeeza mu butongole ku lunaku olutuufu. Kubiriza balunzi mwenna Gomba district okwongera okwekuuma obulwadde bwa kalusu kubanga districts nyingi ezitwetoolodde nga Sembabule, Luvula, Kazo,
Nantonde n'endala ndi bwa Kalusu bwakudde ejjembe. Minisitule etuwadde eddagala era tugenda kutandika okugema era nkubiriza abalunzi bonna bwe tutandika okugema ente zonna ente zaabwe zigemebwe. N'obulwadde obulala obuliwo obw'ekifuluuto era nabo bagende mu maaso kuba mulwadde mwatandika dde okugema naye mbasaba mugende mu maaso n'okubugema kubanga okuziyiza kusinga okuvumula. Musaza Buddu amyuka Pookino omulongo Kato Abdallah awadde gavumenti amagezi okukwatagana n'ebibiina by'abalimi eby'obwegassi bw'ebanga eneetuukiriza ekisuubizo kyayo ekyokukulaakulanya abalimi. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior yalina ebikira ku bino. Omulongo Kato Abdallah abadde alambuzibwa ebyuma eby'omulembe ebisunsula kaawa wa Kibinge Kofi n'ategeeza nti singa gavumenti ekwatagana n'ebibiina by'abalimi nga bano yakusobola okutuuka obulungi ku buli mulimi. Awadde ekyokulabirako ekyensimbi gavumenti zeekozesa mu kusomesa abalimi n'ategeeza nti singa eziyisa mu bibiina nga bino kuba bo ababiddukanya bamanyi bulungi omulimi kye yeetaaga. Gino emisomo gyegenda etuwa nereeta abaawa nti bajje basomese kumpi yali badde yeeyambisa na kubuuza abaawano naddala manager ne basentebe mukikola mutya. Olwaleero ekintu kye twogerako kiri mu buwumbi bwa ssente naye bw'otunuulira obuwumbi bwa ssente obwo situyina nnyo mukono gwa gavumenti bwe yali etutaddemu mu mulimu guno okuggyako okubeera nti tulina okukolera wansi waayo, tulina okukolera mu bukulembeze bwa gavumenti naye nga situyina nti oba ssako okuva mu gavumenti nti yatunuulidde Kibinge essako gavumenti n'egiteekamu akawumbi ka ssente. Ku lw'obwakabaka bwa Buganda, Pookino Kato Abdallah yeeyamye okwongera okwatagana n'ekibiina kya Kibinge Kofi okulaba nga bongera okubunyisa enteekateeka y'obwakabaka eyammwanyi terimba. Tukyali mu ssaza Buddu ekitongole ky'obwannakyewa ekyalaaka Youth Sciences Program nga kiyita mu programu yakyo eya OVC Dreams egendereddwamu okulwanyisa mukenenya mu bavubuka kibangudde abavubuka mu disitulikiti y'e Kalungu babeeko emirimu gye batandikawo saako n'okubawa entandikwa n'ekigendererwa eky'okubajja mu bwavu. Abavubuka bano babanguddwa okumala omwaka mulamba ne bafuna obukugu mu mirimu omuli okutunga, okusiba enviiri, okukanika ebidduka, okwokya ebyuma n'okuzimba era bano bakuguse mu mirimu gino nga baweereddwa entandikwa omuli ensimbi enkalu wamu n'ebikozesebwa. Mwabadde ku mukolo ogw'okukwasa abavubuka bano ebyalaani n'ebikozesebwa ebirala ku kitebe kya disitulikiti ey'e Kalungu Alice Businge okuva mu laaka Youth Sciences Program nga yakwasaganya embeera z'abaana bamulekwa n'abatalina mwasirizi ategeezezza nti eno y'emu ku nkola ze bayitamu okutangira mukenenya mu bavubuka. Abaana bano tutunulira embeera gye babeeramu ebyalo bye babeerako bwe babeera wamu ne tubawa group toolkit kit nga gye bagenda gikozesa bonna mu group. Bw'abanga abaana bagenda kola hair dressing tubapangisiza ekifo ne tubasasulira rent myezi 3 ne tubateeramu mira ne tubateeramu ebizigo ne tubateeramu enviiri ne tubateeramu dryers ne tubateeramu obutebe ne bagenda ne beetandikira emirimu. Abaana abawala bano buli lwobawa ekyokujja mu ssente baba tebakyawankawanka. Tuziyiza obulwadde akawuka ka mukenenya. Kati omwana omuwala buli lwaba nga alina wajja akasente asobola okwetuusaako buli kyayagala. So kati mu mbeera eno gye tulimu eyo gye tuziyizaamu akawuka ka mukenenya nga tuyimpawalinga abaana okusobola okwetuusaako bye baagala. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kalungu David Bale Mukasa asabye abaweereddwa ebyuma bino okubikozesa obulungi n'agamba nti kati ensi eyagala abantu abalina obukugu obw'omu mutwe. Nze mbasaba nga mbeegayira ebintu bino mubikozese bulungi mpakakasa temujja kuddamu kwavuwala kubanga olwaleero tewali mukyala atakola nviiri kitegeeza mwakatale mukola ki mukayina abatunzi tewali atayambala ki ngatto tewali atayambala ngoye akatale weekali kitegeeza ki nti nammwe abali eyo nga tewasobola genda mu luno lukamasi history kusoma luzungu olwo naye ne tufuna omukisa abantu abatukwatirako okusomesa emirimo gino egy'omu mutwe mbeegayira ekintu kyo tukole ki tukijjumbire nnyo kyenva mulabanga ne gavumenti ya Uganda yasazeewo technical school eno ekyamulibwa egitwale mu gavumenti nga egenza okulaba nti emirimu gino abaana gye bakwatako mikulu nnyo. Abavubuka abaganyuddwa mu nteekateeka eno beebazizza abalaaka Youth Sciences Program era ne basaba gavumenti eyambeko abavubuka abali mu masuso g'ebyalo mu Kalungu.
Manya gange nze Kyojo Alex mbirako bulawula Kalungu. Nali sina kyemmanyi, nali kupikimanyiko indicator yokka nandabirwamu. Ne buno obudde nsobola okuba manyi kiri munda mu yingini. Manyi ne batuwadde byonna mbimanyi n'okwebaza n'akasente ke batuwadde akalwenti ke batusuubiza. Kyensooka okusaba gavumenti ya Uganda batuyambe ne bannaffe abali mu kyalo babakwateko nga naffe bakoze kye batukutteko. Nze n'abatesa Susan okuva e Lukerere nga mbadde njiga enviiri nfunyeemu experience mbadde njiga naye nga bansasula nenfunamu ebintu byenjagala